gye buvuddeko Eddie Kenzo yakola statement ng'agikola ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Statement eyo nze nga nze yannuma nnyo newankubadde saagyogerako wano ku Uganda at large, naye bagamba okalya ddakadda. Ku guno omulundi yakoze statement endala era mu bulagajjavu n'emufuukira akayinja mu ngatto. Statement gye yakola ku Bobi Wine egamba etya? Yagamba mbu Bobi Wine alina buli kimu, alina ssente, afunye ssente ku mulembe gwa Museveni. Lwaki ate ayagala okulwana Museveni? Lwaki ate yandiyagadde mbu obuyinza bukyuke, obukulembeze bukyuke? Lwaki? Ekyo kitegeeza tafa ye olw'okuba aba ali bulungi, tafa ku muntu mulala oba tayinaamu ndowooza egamba nti leero afunye ekyokulya ne waliwo atakifunye. Nti leero ye alina oba avuga akamotoka kalandi cruiser kali ka V8 ke baamuwa, naye ate waliwo atambuza ebigere, ate nga tatambuza butambuza bigere naye nga n'eŋŋendo ddala atambuliza dde nkatukweze nti omuntu asobola okuva e Nateete n'atambula n'agenda e Kibuye oba n'agenda e Najjanankumbi nga talina transport. Kati ebyo tabirina mu bwongo bwe, kati azze akola statements ez'obulagajjavu. Yatandikira ku Kyagulanyi, mujjukira mu lockdown bamusuubiza omuwa obusente n'ajja nga yeefuula ow'akabimba ayagala Kyagulanyi amulinde ku airport. Kakati guno omulundi yakoze statement ey'ekisiru ng'avuluga abayimbi abanene abaamusookawo. Bonna ne bamutabukira ne baggyayo obuziina mu Federation. Lord Fred Sebatta gwe yagamba gwe yawa emmotoka, bonna ne bagamba tabawanga. Ndabe bamukaabya, Basebbaale, bonna nga bagamba talina yadde gwe yali awadde n'ekikumi. Kati ssente za Federation ne ziragawa bwe ziba tesobola kuyamba abantu ng'abo. Mu kukola statement nga yeeraganga yasooka n'amanyira Phil Bongo e Lutaaya ng'ayagala bwe yaddamu akayimba k'abantu bamujerega n'amanyiira bwe yabadde ayamba muyambe ng'oluyimba okuluwa amaanyi. Naye kakati ku guno omulundi munnange ebintu bimukyukidde mu kujerega abayimbi ab'edda mbu tebalinaawo kye baakolawo, tebasobola kugeraganyizibwa ku bayimbi ba myaka gwa 2000, tebaalina kantu konna konna ke balaga. Naye ate yeerabidde nti bapoojo Bukafeero emmotoka ze baayogerako nga ennenukkira omuzigo baazivuga. Nawulidde Kazibu Kapo agamba nti in fact ye yaleese ekyo n'aleeta n'ekyemmotoka basudde bwe yafiira Land Cruiser nti nabo baazivuga era nabyo ebisaawe baabikuba. Naye ekyenjawulo ekiriwo nti oba oli awo bali abaasookawo population yali ntono eya Uganda n'abantu nga tebannaba kubeera nga bakola ki, oba oli awo bajjumbira nnyo nga bw'olaba kati ku mutimbagano nti ekintu kyetunda kyokka n'okubeera nga bafuna mu nnyimba zaabwe ku mutimbagano nga bo Bakenzo bwe bafunye mu zaabwe, bo tebaafuna mukisa ogwo. Naye tekijjaawo kiri nti be bakulu be baatandikawo endongo, be baatandikawo kwegamba bano omusingi gwe batambulira nti n'ennyimba bano ze baddamu zaabali abaasookawo batambulira mu ebyo bwe bityo. Kakati tudda mu mbeera eno gye tulimu, embeera ey'ebyobufuzi ebyekanamye ng'abannaffe bali mu makomera. Ye alowooza nti Kyagulanyi yalibadde tafaayo kubanga alina ssente, naye waliwo abali mu makomera abaasibwa. Kyogamba nti no Dr. Kizza Besigye yamala kuyimba okumusiba. Kati ebizibu bingi ebiri mu ggwanga lino, naye nga waliwo abantu abamu olw'okuba nti bo balina kasaayi ku DNA balowooza nti bajja kumala googera. Kati yamala googera ku mulundi guli, ala azze amala googera emirundi mingi. Yogera ku Kyagulanyi, abadde yakava ku Kyagulanyi ayo babeka kati yakoze statement. In fact
namulabako ngoba yali alumba Anita Among ku bya copyright awo ate n'amaliriza ne yeekuba jjembu kituufu teyabitegedde. Kale kitegeeza nti ebintu abatabitegeera ate nga weewuunya abeera ne mukyalo we Nyamutoolo lwaki tamunnyonnyola ba Nyamutoolo osuubira okuba ng'asobola okubitegeera bulungi mu Luzungu n'abimunnyonnyola. Obutambi weebuli obunnyonnyola ensonga gye nkunnyonnyola aka Eddie Kenzo n'aka Ssebatta ng'amwekokkola. Teri muyimbi wa Uganda okuva Uganda lwe yali ebeddewo nga yakola bulungi nkiddamu mu kamera nga yakola bulungi okusinga abayimbi ab'ekyasa kya 12 taliiwo. It's on record. Both locally and international. Number 1. Nze njagala ondageyo kubanga bino byonna bitukola tubikola kufunamu. Kituufu. Oshegedde. Njagala ondageyo omuntu nti yayimba dda naye ayina amakaage gaagali ku lusozi buli omu agamanyi ng'olwaleero. Njagala otayipingemu Eddie Kenzo's House, Bebe Cool's, Chameleone n'abalala then oteekemu Dani Mugula oteekemu nedda ne bwaba kafeero nti bafudde nedda ssebo awo tetugendagendawo. N'industry eno ng'engeri gye bagistructuringamu bantu banjaga kulwanira mu bbaala ffe tuleese cleanliness ffe tuleese obuyonjo mu ndongo nola ku muntu nga mbutuufu sikiini erabika bulungi taliimu nnyo biwala gy'oyo naye abayimbi baffe abedda ng'agenda okujja ku stage n'abakuba ebivuga baddandalu omumanyi wanaakuba wano cupa mu ngalo niwabaawo n'abaavangako ku stage nga muwulira egiteekuba naye ng'agikuba ku stage actually taliiko yali eno audience temulaba nga akuba bwamira. Ebintu ebitandise okuvaawo kati abeeka bajja ku stage ng'essuuti oba essaati ng'olaba omuntu anyirira nnyo kinnuma nnyo. Mukadde wange Dani Mugula nze gye natwalanga ennyimba as verifying alaba oba ntuufu n'akuddiza report n'agga nti yongeramu wano nga ntutte gita njikubira mu maaso ge. Naye kati bwe ndaba ng'omuntu amwegeraageranyako nti talina kye yakola kwegamba mpulira nga bw'aba mu mukulembeze wange ekintu mba njagala nkigire kiri nkiveemu. Mwese wekye bakye banfuna